ye bulijjo simanyi mboozi ya mwami Bayomba gye yava yakwata ambazi n'amugamba nti munnange embazi eyo mugamba agimpe omwana anyimbira akayimba kayitirivu nnyo mugamba muti abantu abali empererwe mugamba muti abantu abali mu kibuga Kampala wano abamu mwaddamu okukola abalala tetunnaddamu tulina ennaku yaffe naye nze nkoye abantu bangubira essimu maama omusajja mwamu waki mwenga tabatta naye munnange tukyagumikiriza korona akendeerevu kubanga ffe tukolera mbivulu babeerayo abantu bangi nnyo naye mannange mutukudaaliramu abakola naye kale namwe kijja bbatulwako nenga mugamuti abantu abali Masaka abantu abali bizinga by'essese ebyennyanja mutuwe ku byennyanja kubanga nze ntudde okulya ku kyennyanja sikyatambula tobeera waka ennyumba olumala okunaaba ng'era odda mu nnyumba ekintu kiba kitambula bwe kityo olwaleero ngenda kubaira n'abagenyi ntosanga babiri maasawo mugenda kuba mubalaba waliwo abasajja oluyimba olwakutte Sage wano mu Uganda oluyimba lulungi nnyo naye abantu bagamba gundi walunzibyeko ate nange kati wange kati simanyi nakumanya twagala kumanya ani nanyi lulimba nze Kafero Junior awuza program kadonka mweno era olunaku olwayo ntandikidde mu speed ya iriri saagala kutumira wadde ku muntu n'omu kujja ku maasawo soke tufuna kayimba ka firimu za kirasita toke tukomewo tewali mutawana mwami Bayomba yagamba embazi agimuwe nayo kaddamu n'amugamba mutuufu bw'obuntu wamma embazi ogambye ngimuwe jimuwe oli yamusanga asimbye obugere abasajja bakola abakadonka mayiye nyimba nga ayiteeri bwati nade ku kagomesi oba ekkanzu ekintu kiba kitambula bulungi nze Kafero Junior za program kadonka mwe tofuna akayimba kamu bavumbi agamba firimu z'ekirasita era ye mugenyi omu ku bo gwe ngenda okuba ngankyaza makulu kinga sikuwasanyo nga nabakakatula byenkumu basebinaginange kamukyala wajula kitata nekikeeragana nga n'oluusi omusajja komawusatu n'olumu nga yinza n'okudda ng'akooye ennyo okukira nalimya ekigo olugweri ne banyenyaako bw'ati omukyala najjula ennaku ekivaamu ye maama w'abaana okuleka amaka okufuna abalina endasi mirembe kyawo gy'onoonya mulamu sikusumbuwa siyinza kupakasa sente n'enzibizaayo omukwano gwansiba empina zirina galimita mu kuba omwami nyimunkola aga Katonda tuyingire kwekulaga efirimu n'amazina g'amanyumba ag'ekirasita sawula nagalaba ize ebisako mama tuyingire nga ngende gidaje yes oli kumpoza ABS TV okumuza birowooza kayimbako kawulizako mwami Sozi ndabira muzeyi magalawo omugabi bannange ekintu kitambula bulungi nnyo kadongo kamu tumutwalya ddala ku ntikko tulina abasajja abakulu mu kadongo kamu aba kwegamba nga womutunuulira bwoti ogamba kadongo kamu yeye nyambala yeye ntabika yoyina okufaanana ng'oli wa kadongo kamu tolina kugira mugagoyegoye gali simanyi twagasaze ekintu kiba kitambula bulungi bannange mugamba mutya musanyusa okulaba ankubye surprise gwe ogwe ono tankubye nnyo naye gwe eggwanga ligamba banaye musajja oyo yali yabulirawa tusanyusa okulaba amina se nange nsanyusa okusanga gwe mwami ani nze mwami mulindwa vumbi nze mulindwa vumbi yagwe mulindwa vumbi ate ono Mr. Sawulira mu nga basi yasobola kagatuyayesa nawe golisa kwazi kuwasooka ofuna ekitiibwa ekyo kyasa omusajja agagaba ali omu kabaka naye ndoza yasooka kuwoono naye tengampulira ne mwami Museveni agaba bajeno ngampulira bangi basa jeno bawulira nesaki kibeera kitiibwa kadongo kamu ku ntikko tusanyuse nnyo okubalaba abasajja abakulu mu kadongo kamu abavubuka envumulo mutulaba naffe gye tuli mutuwe oluwe na naffe abavubuka tuyitewo oleeta bulesi kintu ekijja mu bantu era kyekiwaguza okuyitawo nekinsula eno gweoyitawo olw'ensonga eyo nga tusanyusa okubalaba mwaleese oluyimba olulungi baluyita teyenkanika oluyimba olwo lulimu gundi simanyi gundi temwamutaddemu mu luyimba kiraga nti mwabbye oluyimba yensonga enkulu mwabbye oluyimba mwina omuluyimba lumwakola ne munnammwe ate ye ne mumuleka ebbali kwegamba ku nsonga bwetyo kitegeeza nga tiwono kwegamba ono kadongo kamu kino ekintu kiguddewo naye kibadde tekibeera ndozanga namu kinene nnyo
bwenkitunulira nze naye kye tugenda okukola nga temunayogera kigambo na kimu tusooke tulabe ku luyimba olwo lwe bayita teyenkanika tukomewo munyinyonyole gye mwabbidde oluyimba sawuya mu kibuga nawe oli mubbi bulijjo bakuwandiikira musajja tukirizibwa okweyogerako mugenda kweyogerako nga abantu bamaze ddulaba kati balina okumala okulaba oluyimba mulyoka mweyogerako kubanga naffe tubadde tubiwulira kati ng'abasajja abakulu tuzze tuleeta amazima abawuliriza baffe aba ABS television bonna abatulaba n'abali ewala abanaawulira ebintu bino eby'amazima ebituufu ebikwata ku luyimba teyenkanika kale n'okusalawo okubeere gye bali okusinziira ku bye bazze bawulira tugenda otugwisanya mu bulago booli awo binaatereera safiiki tutekeyo akayimba ako kebayita teyenkanika katogeza okukiddirawo omuzadde ne mukyala naye gwe omusajja ono alina eddoboozi bannange naye njagala oddiimu ekitundu ekyo kitandikira owedda nkogambye ote koona ali kuyimba obwedda nkotose mutwe nga mpulira ennaku ko n'amaziga agankulukuta mulindo kanze nnyo mu basajja bakulu ebintu by'ekito anoya takimanyi ku nsawo ettima nti y'omuzadde awoma bulala so nga n'omukyala wantu watali amaka tegayinza kuluŋŋama nze n'omukwano gwe nnina kuba omigumbuza we bakuta akantu mu ngalo tyani gwe bampanga n'otandabye katubeere otonyo nga bakyenkanyi ate mmwe kye mutamanyi mu kuwumba essanyu ery'omuzadde ne mukyalawo buli omu muteeke mu kafo akake entalo nga zino munaazisangawa bw'oleeta muzaddewo mu maka ga beti oba otulagidde eddala eddimu naye ludda kiba kyakabi oba oyolekedde okutabuka tebayinza kukkaanya bonna ne benkana bayomagana lw'ebitiibwa n'enkola ti mukamwana ogw'okulyanga gunnuma tigwe ejjiro lyolyekonze ndibize nigenva z'ofumbye mulimu bbiriŋŋanya tize neddadi mufumbira nti otommenya ng'ogenda okudda olw'omukaaga lwonyuka nga maama ne mukyalawo tibamuka bw'obeera omunafu w'obwongo n'empisa nga maama odda mu mukandulangoye oluusoze ku mukyalawo mulya tteke so buli omu yandibaddewo ekyessanyu bwe bakyalagana ne beenyumiza ne banyuka obanga tokitegedde ogiyita mbaga nze birungi n'ebibi mbitadde mu gita mwe muyise engeri ndalu gye mwagala nze kaŋŋende nsange fuloola n'ennyabo buli lwe mbalowooza omukwano gunzita naye timugeze okukemwanga okugatta omuzadde n'emukyala oli kumpoza ABS TV ekuumuza ebirowoozo akayimbako nkaweerezaako omusajja mutabani wa Nnamulanda erinnya ndyerabiddemu Pedro Matovu tewali mutawaana tutambulirawo mpolampola Boy George aweereza message nti naye kwali nnyo awulira omusajja mbwayinza okugambya ddala awadde amayinturuza na Sebatta naye kitegeeza Sebatta wamwagala nnyo era nze omwami Sebatta ng'ayimba saagala wadde okuwulira akazunga bwe kati mu kutuuka Sebatta ng'ayimba toyagala kuwulira kazunga kantu konna akazunga bwe kati kubanga okimanyi nti ayimba kubanga ye musajja asobola okuyimba ekigambo n'otalaba ku musiwo wano nga gwereeze kitegeeza nti kiri mu butonde bwe tali kakabukasi oluyimba olwo ani yaluyiiya olwo lwennyini oluvuddeko teyankanika nza nti ndifiira mu mazima olifiira mu mazima ddala oluyimba olwo lwayiyizibwa abantu bana ani eyasookera ddala kati ye yandibadde nga nanyini we yandibadde complaining bamuyita Lubwama Kibaya Lubwama muyiiya yawumulamu ku bumuzi ndowooza ejo manye managinga Antoine omulala Kibuka William ono oyo yenyini Fred Seremba nga yesimulabyemu ombuuziza abaaliyiiya tobuuza abayimba Fred Seremba nange mulindo nawe mulindo vumbi kati ye ensonga enkulu omusajja gwe bayita gundi Fred Seremba ayomba temwamutadde mu luyimba luno era ayagala kumanya lwaki tuufu nti agamba twabba oluyimba lwe amazima amatuufu ffe tuli babbi temuli babbi tuli bawandiisi ba nnyimba
era nze nganze mulindwa luno si lwe luyimba olwandinzijeeyo okujja okukayanira naye abantu bazze banjoga mu ngeri efaanana bweti ojogeddwa mukulu ojogeddwa mwami Fred Sebale yanyimbisa enganda teziyamba luyimba lulwe naye yanyimbisa ne muyimbirako ne mukyala wange Madina Nakiwala ne tumuyimbira ku nganda teziyamba sokoleke bwe yamaliriza mwe mwaluyimba n'ateekamu ebifaananyi by'abantu abalala mu maloboozi gaffe so ekyobugagga kyange nawe obuga nti omusajja onayimba ekyobugagga kyange eddoboozi lyange kakati bwe yego waduuliranga Sebale wali mukumugaga mu audio wali ne babazaako oli omusajja alina mu ssente wali tozifaanana ndowooza owa nali sizifaanana agenda mu maaso nsobola okuyimba ne mukuzanya wali yandikigezezaako so twayiye oluyimba olwo abantu bana nga tu n'ekifo nkijjukira bulungi kitwatandikira oluyimba lwe bakiyita Nambirizi ku mwalo Sembabule nga mwami Kibaya twali mu Vision Heroes n'alaba nga tugenda kwekutulamu nga mugenda kwetematema kyava leeta omulamu ogwo n'agamba naye banammwe mujje tutuule tukole oluyimba luno tukumire wamu n'amalutu ekirowoozo ekyo ne tukola oluyimba nga titwekutuddeemu nti ono awandiise kino obuuno kino twakola tukkaanya ku layini ewedde ne tulumala ne tuluteekawo ne tulutwala mu studio eyamwe Mubiru Smart nga kyali Namuwongo era mwami Kibaya yasasula ssente ezo olwaleero ye yandibadde agamba nti kati oluyimba olwo twalukola ne tugamba nti obwannannyini bunaabeeranga ku bantu basatu oba ababiri webanaabeeranga ababiri webanaabeeranga kati luli eno gye muli kubanga ffe tuli basatu kale katukomewo tusooke tuwumulemu katono nnyo bakyatunyonyola ebikwataga ku luyimba olwo kuba kayana naye nga bambi luyimba lulungi nnyo kubanga omusajja walambise bulungi nnyo kubanga nze nange mukyala wange waali saagala wabeerewo maama kubanga era bajja kuyomba ate bonna obaagala si bwe kiri soke tuwumulemu katono nnyo tugenda kuba tukomawo tuva ku ABS TV pangula mu kadongo kamu ku ntikko tugitwalaganyiza ddala naye nga twagala kujjamu buno obuguku buno obadde erimba yayeyayi naye ate obujja naffe mbasajja ababuulirira kiba tekirina mutawaana kiba kibi nnyo nnyo abantu nyago obululu kekadde omusana nga gutwokya nnyo akayimba ako kawusagwa webali kukuba kayimba kalungi wete omusana gutwokya ole ate ne mubeera ne mutuuka eyo obululu ne mubeera nga mutufu temutukoledde akayimba ako kaweleza kwa Aisha wali wansi ku kyaki bangambye oli mukulya kindazi ebindazi kikino ekinene nnyo bakiyita batya kibadde ongere gyabadde corona okufuna ekindazi wali awatakirina n'olwensonga eyo programu kadongo kamu eno nkyazizaako abadde bagamba mbu ono Lord Fred Sebale tabaneesize kirigiza nife bateere omufaananamu mukadde wange nzaala buzaazi mu music message zisi wali nti oyo Sebale nga ndaba bafaanagana n'okuyimba kyekyo omukkiriza mu kiti kyonna kino naye nga ggwe mwami ani Mulindwa Vumbi Mulindwa Vumbi tukomye wali ku nsonga eri egamba nti ewanaabeera abasatu be babeera bannannyini luyimba era twasala amagezi ne tufuna mwami Seremba nga ffe tuli basatu ne tumukubira essimu tumugamba nga yali waluna mu biro tumugamba nti tugenda kukola oluyimba luno tuyina mutawaana naye naga tewali mutawaana era tukkiriza okusasulibwa ssente nga constitution bwegamba ng'omuntu aweereddwa ekitundu ky'omuntu mwami Seremba olunaku lwe twamuyita asasulibwe essimu yagijjako ffe ng'olwo twegayiridde agikyolaba Manisuuli ne mumwegayirira atuyimbireko ekitundu ky'oluyimba ekyo kubanga tuli naye mu trustee eddoboozi temwakozesa liri ogundi yajja n'abayimbirako twakozesa titwakyusaamu ebigambo titwakyusaamu kigambo n'akamu era n'oluyimba lwonna lulambu lukufunga bwe luli ne Manisuuli tiyali mubi ate ye oli Seremba we yali akola vidiyo ye yakola atya Seremba we yali akola vidiyo yakola ekintu kankiyite kya bujoozi nnyo oba nandikiyise kya butumba kale kya bujoozi naddira mu ddoboozi mu kitundu ekyange n'ateekamu omuntu atasobola nakuyimbira lubaale n'ava magombe n'amuteeka mu ddoboozi sokoleke Mulindwa Vumbi buyondo tasobola kuyimbira lubaale n'ava magombe tasobola kuyimbira muzimu ne gulinnya ku mutwe Edi Buyondo wagamba oli namba nnya mu kuyimba omusajja mukulu yayogedde ekigambo ekyo tasobola kuyimbira wadde lubaale n'ava magombe namba nnya mu kuyimba ng'ava ewasemba oba ate ebigambo byonga binyumira nnyo waliwo okubanga ova eri waggulu nga gwe namba nnya eri ewasemba
anti nera mubasiru era bawayo abasiru eri waggulu neno mubasirungi era wabayo abantu kati namba hizo kwa yabala yeri namba nyanga avawa mukuyimba kadongo kamu ali mu namba nya mwami Kibuka ina byayagala okugera omanye kintu kye bayita sebata omanye kintu kye bayita Dani Mugula naye tuli ku luyimba luli kuba n'oluyimba nolabye luyinza n'okuvaamu entalo oba okwetematema oba ki kubanga luleka luyimba lulungi buli muntu alwetaaga awo wenyini wootuuse wange kuba ebigambo Seremba byazayogera ne munne Buyondo tuzze tubiwulira enfu naye ne tusirika ng'abasajja abakulu banga okuva eri n'oga twabba oluyimba ate n'owera enkolooko tomujja kufuna obuzibu ayogera nti mujja kufuna obuzibu sebo ntino tujja kufuna obuzibu muyina ku maloboozi ge naye ng'oluyimba tetwalubba oluyimba lwaffe dakiika 2 omwana wa munnaffe yamize ekijanjalo n'afiirawo tulina okutya kuba bwe manje sokoliko owani yafudde owahaji kyolaba kati tulina okutya bwe manje ogera naawe nga kafeero mu mbeera ey'okubanga tuli ba mukwano naye bwe yawukana n'omuntu asobola okufuukira ki ekizibu yatandise okutiisatiisa kyokka ate n'obuzibu bwajjidde kozi bagamba atya siroganga akola atya kamwa kabi kassa siroganga kati ebyo byonna tubitya bwe nja naasanga gundi nja mukola bwendi bwe naasanga gundi nja mukola bwendi kati ne Buyondo yennyini eyakayiga okuyimba oba ageegenya abayimbi n'agamba nti Kibuuka oba mu recordinga programu eno bino sinze mbyogera Buyondo ageegenya just kuba Buyondo mukwano gwange nze ng'omuntu ndi mukwano gwa Buyondo era mwagaliza mu music naye talina magezi ku ssaawa eno agayinza kuwa muyimbi omusajja eyeewa namba nnya mu kuyimba kadongo kamu ogamba otya nti ageegenya okuyimba ye bw'alowooza Buyondo naye tannatuuka kwogera ku by'abayimbi nakubawa amagezi Buyondo tulina kumulera ne tumutuusa we tumutuusiza mwami Kafeero alina kiyirabidde nti omuntu bw'agwedde luto muganda kuba mayinja kakati olitosobola muganda kwogera kyayagala ekimuli mu bwongo abasajja njagala kakase Buyondo waliwo abawabya Buyondo n'ateekawo akabokisi ke ng'abantu bali 100 oba 100 nga batudde mu luumu nti bannange mu kuyimba ndi namba mmeka tebasobola kumwogerako ebigambo bino nsaba birikodingibwe eyo kuba ntino twabba oluyimba Buyondo luno oluyimba tolina mu mukono era tolina kyolumanyiiko pozi Seremba olw'okuba alina ekitone ky'okwogera ennyo niyo omuntu lwayogera ennyo namwe baganda alina ekitone ky'okwogera ekitone ky'okwogera ennyo Katonda kikuwa naye buli lwayogera ennyo okoleso ffe ebigambo bingi obyogedde nga tuwulira ate n'obuzibu butandise okujja ti omwana yakoze eki era kati tukutya ssebo naye kati kola bwoti tetwagala tutiisetiise tetwagala tukole tutya Seremba bw'ajja n'agamba nti mugjewo ebigambo byakyolaba byeyayimbye nze njagala okuyimba nammwe oluyimba olwo akyakkirizibwa ekyo Mulindwa yaba akiddamu olw'okuba Seremba ayinako obwannannyini lwakuba yabusudde kubanga yavudde ku mugendo naye bw'abanga asobola okujja n'akwata ssente eza audio ne vidiyo zonna zetutadde mu kintu kino tusobola kubanga ayina obwannannyini ng'akomyewo bw'aba ali eri nga liyekka talulinako bwannannyini wadde akatono bwe kati ekitegeeza nono ne bw'agenda era naye aba takyalulinako wadde akatini bwe kati naawe ne bw'otambula n'oluviira sirulinaako singa ono abeera ne Seremba mukola mbwe muti mwagala kukola kibiina nti mwateesa abantu 3 mukole ekibiina mwami Kafeero okuyimba kuno kwa kadongo kamu nga bw'otunira oluyimba olwo bwe twalukoze mu kutandika nga tuli bano dukola tulina bye twali tubala wawe tuyinza okutwala ekisaawe kino n'abantu balabireko kati ekiwago ekimu nekiva naye byonna Seremba ebitabula n'atambula n'agenda ne mwegayirira kyolaba twegayirira kyolaba naye bambi naye yayimbye bulungi atalina musango mulimba naye Seremba bw'ayogera ku kyolaba ate amwogerako ng'omulaba ensobi ekiyinza okwogeza mwami Seremba nawulirakawo ng'agamba nti Manisuli yayimbye bubi ekitundu kye amazima ga Katonda Manisuli yayimbye ekitundu ekyo n'akisinza ne Seremba nawulira nga Seremba nga nti mulimu n'ebigambo by'Oluswayiri Manisuli byayimba nga tamanyi nakibitegeeza okukujooga na kutyoboola naye nedda naye ensonga nkulu nnyo kyenjagala okakase Seremba bawulira nti no tuli babbi ku rediyo oba ku TV siko baloopa agende ku poliisi bajje batukwate nti twabbi oluyimba kaye sisooka tufunayo akayimba ka vidiyo kamu wano nga bwetwesetinga okumaliriza ebigambo ebiddako wali maaso tubitereezeemu bitambule bulungi nnyo tufunayo akayimba kamu tugenda kuba tudda
maloboozi gaabwe katusuubire nti oba ku Lwomukaga tuyinza okufuna mwami Seremba najja yayogera mu bigambo bye naye ebitonotono tumanye ku kadongo kamwaterere bwe kiwaabira nga nasobola okujja neyegatta ku bano ekintu kiba kitambula bulungi nnyo oluyimba lwaffe kubanda byoluyimba lulungi nnyo nnyo kwanaba agamba nti tulepoke nga bafuna engeri gye tufunamu oba kiyamani waffe nga abiyingiramu DJ Kikoofiira nga tumanya oluyimba engeri gye lusobola okutambulamu kuba luyimba lulungi lulaga amakulu kale no mu dakiika ng'emu oba bbiri tufuneyo ku bigambo by'omusajja ono omusajja w'akadongo k'amaanyi n'eddoboozi eriwoomerera sebo nze nandisabye mwami DJ Kikoofiira ensonga eno talinda kuyiwa musaayi yandibadde yajingiddemu dda n'abayimbi abalala bwesi abawanidde kadongo kamu baveeyo bulambalamba n'abantu sekinoomu batunuulira oluyimba lwaffe ne luli bali lwe baakola badde ngenda kulukuba kati naye ntyamu ne ŋŋamba nyina ddukuba Lwamukaaga lujja nga naye bali weebali kozi njagala okubayitiramu akantu kankano nti mukyala wange Madiina sikyayimba naye nnyo yafunamu obuzibu naye kati n'omukyala gwentambula naye bamuyita Sara Mutizedi so balina ne komedi waabwe mulungi ne Muzeeyi Kalali mwakyawagana yafunamu emitawaana naye nga waali tajja kulabikanga buli budde naye nga waali kozi nze kambiridde akazindaalo bantumirako olw'obudde mukyala wange Florence Nawinya n'abaana bange bonna nti okugumiikiriza bwe buwanguzibwe kagambo kalungi nnyo nebaza nnyo abalabi ba ABS television ne Pastor Yiga okutwaliza wamu okutuwa omukisanga guno era okusinziira kulimba nga bwe luli mukulu Seremba tubadde tusaba omutugambireko ng'omulabi alekerawo twogerera ebikankana agenda kujja byogerere mu kamera kutumira mukadde wange Joyce Nakafeero namwandi wa Muwanga ekagomaawo n'alongo wange Ndagire n'abalongo ne bakkeni bonna bane batumidde nnyo ekisinza okunyumira bayimbi bakadongo kamwe mwakasooka okujja ne mutumira bakyala bammwe mbu mubeera n'abakazi bangi niye bannange mpulidde essanyu ng'onaatumira omukyala n'onaatumira naalongo wange tewali mutawaana niye bannange nakyaza wano muyimbi Vincent Segawa kozi ka ebiseera byali akyanoonya newalugagga nemutumira kakati nno naye kyenjagala mugambe bwe mbeera nga nsobola okuba nga nsobola okuyimba ku luyimba ng'olumpandiikidde kiyinza okuba ekibi taata sebo sikwagaza wadde ennusu ekikumi ojja kwongera okubeera omujulizi wange eri Seremba ne Buyondo nti nze ndi muwandiisi wa nnyimba oluyimba ndukuweeredde mu maaso ga kamera bampadde oluyimba naye nasobola okuyimba amalowoozi agawoma bwegatyo nga bugayi mu ngeri y'obugenderevu nti tojja kutuusa byange n'ebyo bye nnaakola ojja kubiyimba kale olw'obufunda bw'obudde tugenda kusibulira wano naye tusuubire ku Lwomukaaga olujja tuyinza okufuna Fred Seremba ntumiddeko ku mukyala gwe bayita Zaayi kutumiddeko nnyo mama Bidugu nentumirako ku mama Afusa nawe nkutumiddeko nnyo Nateete webale kulaba programu kadongo kamu abasajja bano waŋŋambye tufunireyo ku basajja abaagundira mu kadongo kamu nabo bajje batubuulire ki kigenda maaso tebajja kulimbalimba mwate kati twagenze Kyazanga tuli Jindi omanyi luli mwadde mwogera tuli Mbizinga naye kati muli munju oluva okunaawo wali munju oluva okulya munju naye kyanjigiriza kintu kimu nti tusobola okuteekawo ku mirimu limo emirala nze kyanjigiriza era abantu bekitemwawo waliwo akantu kange ke nasimbudde nsaba kubuwagizibwa mu nina ka bizinesi ke nakoze ekirwadde kyanjigiriza okusevinga nze bujjo mmanyi omuntu alya ku kuyimba kukka naye nange ngenda kuba mbatandikako abantu baawo nja kuba wakkeyo ennungi twagala otwebalize nnyo Pastor Yiga byatukoledde byonna mukama amwongere omukisa nali nina bwenjogedde naye ndoza kolonoko abantu b'omukivumba tumiddeko nnyo Saalongo naawe Naalongo tumiddeko nnyo nentumirako ku bantu b'e Masaka mama wange Rosemary Nasimbwa naawe nkutumiddeko nnyo nentumirako ne tata wange Kayinga Charles Kiribaka yali omu ku basomesa bange n'omwami Mubiru Smart naawe nkutumiddeko ne Franka naawe nkutumiddeko producer w'akayimba ako ne Kiria Max yakakoze video kyekyo tusiibudde ate waliwo omutawaana tugenda ompa oluyimba kuba gwe mwenyiba mubeera nazo speed